Uganda ly'eggwanga eririmu abakulembeze oba abafuzi mu njogera yaabwe nga bwe babeera boogera bakulaga nti balumirirwa nnyo eggwanga, naye nga ekikulu kya byonna ekituufu kiri nti baagala nnyo okulya, beerowoozaako bokka mu kusooka, beerowoozaako bokka. Tulabye ebbanga lyonna nga abaana basomera wansi w'emiti, enguudo, amalwaliro, ebyo byafuuka luyimba, embeera gye birimu nga tesanyusa yadde n'akamu. Kati ne tukizuula nti ssente zibeerawo, naye ssente zino engeri gye zikwasaganyizibwamu nti abo abaali badde bateekesa mu nkola oba abaali badde bateesa ebiteeso abatukulembera nti bye baali badde balaga embeera nga bw'erina okuba, basobole okubeera nti nno batutuusaako buweereza, naye ate mu ngeri y'emu eyo yennyini nnyini nti bwe bagenda okuteesa bajja kwewa omusimbi mungi nnyo, bajja kuteekawo zituripu n'ebintu ebirala byonna, bagenzebwa bweru, simanya kwebuuza, simanya kunoonyereza, talaaga ggwanga mbu bakuba enkuŋŋaana balabe ebizibu by'abantu. So nga ate Uganda omubaka bw'aba ava katugeze ng'eggulu ajja n'avuga emmotoka n'atuuka e Kampala, ebiseera ebisinga obungi aba alinayo n'amaka, nti ebizibu ebiri eggulu abeera abimanyi bulungi nnyo, era gavumenti eba emanyi road network yonna eri mu ggwanga, esobola okumanya amalwaliro agali mu ggwanga, amasomero gonna agali mu ggwanga eba egamanyi. Naye ojja ogenda okwesanga nti singa babeera baagala okumanya ebizibu by'abantu abali mu Acholi, ssente ze bakozesa abakungu okugendayo, bamemba ba palamenti bagendeyo bakubeyo ne zi meeting, ssente ezo ziba nnyingi. So nga ate n'ekintu kisobola okuteesebwako wano mu palamenti kubanga tewali kye batamanyi. Oba Abamerika babeera eri, twalaba wano mu Somalia nga General Museveni akukkulumira Abamerika, ebbulomera bwe bakuba abasirikale ba UPDF, abalushababu bwe basalako enkambi y'aba UPDF, n'agamba nti Abamerika baali bakitegedde kubanga bo balina obusobozi okussa satellite balabe, naye tebasobola kutulabula. Kati ekyo kale nti oba oliawo kyali eri Somalia, naye kati wane Uganda nti gavumenti emaze mu buyinza emyaka 4, kikyagyetaagisa okubeera nti erina okusindika ababaka bagende mu kitundu batuule bateese ku butebe, bagenda okubeera nga bakola enguudo z'omu kitundu ekyo, amalwaliro n'ebirala. Ezo zonna jjukira ssente, naye ate problem oba ekizibu ekiriwo nti amalwaliro gakoleddwako, bano bafunye zaalaawense, bakoze batya, bafulumiza n'obuwumbi, mpulira simanya 5. Kati kino nga bwe nkyogera bwe nti kireeseewo okusika omuguwa, kireeseewo okuvumirira, era nga essaawa eno leader of opposition Joel Ssenyonyi nga bulijjo yali ku musaalaba gwe bakolemerera, kubanga ababaka okuva mu Northern Uganda bwe batyo bo bagamba nti nedda entuula za palamenti zirina okubeera nga zitalaaga eggwanga lyonna, nga bwe bagezaako kutunuulira ebizibu ebisangibwa mu regions ezo oba mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo. Leader of opposition Ssenyonyi agamba tekyetaagisa, era kino bakibaliddeko obuwumbi 5 bulambirira, yagamba tekyetaagisa kubanga ezo ssente zaali badde zikola ekintu ekirala, nti na wano mu palamenti kiggweerawo kubanga ebizibu ebiri mu ggwanga tubimanyi, tekyetaagisa. Kakati bano babaka okuva mu Northern Uganda bwe batyo bavumiridde ekya leader of opposition Joel Ssenyonyi okubeera nti nno ayagala ba boycotting, kwegamba baleme genda mu nkuŋŋaana ezigenda okutuula mu regions oba parliamentary regional sittings. Kati leader of opposition Ssenyonyi
alangiridde lunaku lwakubiri nti ababaka aba opposition babadde bakkaanyizza okubeera nga tebeetaba mu parliamentary regional sittings mu ntuula eza palamenti mu regions eziri mu Uganda ez'enjawulo, era nga ensonga yakubeera nti bakizudde era nga bakiraba nti wano waliwo okwonoona ssente z'omuwi w'omusolo. Waliwo okwonoona ssente z'omuwi w'omusolo. Ssenyonyi agamba nti bo nga Bashado cabinet bamaze okubeera nga bakiraba nti kyabulabe bo nga opposition okwetaba oba okubeera ekitundu ku nteekateeka eyo, kubanga ekisooka bo nga bo tebabatadde ku board esalawo oba eteesa ku ekyo, bali mu nzikiza. Ssente zigenda okukozesebwa kizibu okubeera nga bazinnyonnyola nga bo opposition eri public, kubajjukira kati wano Uganda waliwo okubuuza ssente ojagenda okwesanga babateereddeko allowances. Kati bwe baliro baterako allowances, bwe bajja mu parliament bajja kwogerako zaabwe nti Joel Ssenyonyi bw'anaajja okwogera ku nsonga ezimu nga bamugamba gwe nga bakuwa ssente mu parliamentary regional sittings, bakuwa ssente bw'olunaku bakuwa ssente bwe ziti zinnyonnyole. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo bye bigenda mu maaso wano mu ggwanga, naye ng'ekizibu ekiri mu regions ezo abaana basomera wansi wa miti, enguudo, amalwaliro n'ebirala bingi nnyo bye mumanyi obulungi nga bannayuganda. Kakati opposition okubeera nti yasazeewo obutagenda mu nkuŋŋaana zino oba mu ntuula zino kiviiriddeko ababaka abamu abakabonda akamu okuva mu mambuka ga Uganda okubeera nga bakivumirira, era bo ne bagamba nti ffe tetugenda kubeera mu boyikooti eno. Bwe bati baatuuziza olukuŋŋaana lwa bannamawulire olunaku lwakusatu wali ku palamenti, era Samuel Opio MP oba Kole North agamba nti boyikooti eno, boyikooti okwesulubabba obutagenda mu ntuula zino nti emuleetedde okusigala nga yeewuunya oba leader of opposition oba LOP nti kivungisibwamu omutulugunyi w'abantu ba Northern Uganda, omutulugunyi w'abantu ba mambuka ga Uganda, leader of opposition, persecutor of people in Northern Uganda. Nti n'ekigambo NUP kitumanyi obulungi ekya National Unity Platform nti oba kitegeeza Northern Uganda persecutor. Opio kakati era omubaka Faith Nakutu wa DWP na PAC agamba nti leader of opposition mbu alina okulekeraawo okweyisanga atamanyi ku parliamentary regional sittings zino, entuula eza parliament zirina okutuula mu regions ez'enjawulo, era nti ye buli situation ayagala agikozese okubeera nga kwegamba afunirawo obuyinja oba aliirawo obuyinja. Mbu ekibuuzo nti okweyisa oba okwebuzaabuza nga atamanyi nti teyeebuuzibwako kitegeeza nti ayagala kulya buyinja, ekintu kitali kituufu. Leader of opposition nti alina kwogerera buli muntu mu ggwanga lino, so si kusosolamu nti n'abo abali mu Northern Uganda alina okubeera ng'akola ki, aboogerera kwegamba nga abagasa. Naye Ssenyonyi agamba bw'ati nti regional sittings zino zigenda kwonoona resources, kwegamba kyakwejalabya na kudiibuuda. Anthony Okol MP Kira North agamba nti newankubadde
bino byogerebwa bwe bityo Ssenyonyi naye tewabaddewo supplementary budget gye baasabye mu regional sittings zino. Mbu zino normal sittings nti opposition erina okubeera nga erekeraawo okubeera nga ewakanya buli kimu mu ggwanga. Tezino ntuula za bulijjo era ng'agamba nti abamu ku bo nabo bali mu opposition naye tebeetaaga kubeera nga bawakanya buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga. Nti waliwo ebintu mu ggwanga ebirina okubeera nga nabo babiwagira. Waliwo ebintu balina okubeera nga bawakanya nti nedda ekyo tekijja kusoboka. Kati kino kikyamu. Tebagenda kubeera nga nabo bakikkiriza ekyokubeera nga bawakanya okutuula mu ntuula zino b'entuula zino okubeera nga zituula mu ggwanga eza paalamenti mu regions ez'enjawulo. Era agamba nti abantu abasinga mu Northern Uganda tebalina TV. Uliriza nti abantu abasinga mu Northern Uganda tebalina TV. Tebalina TV. Tebalina TV. Myaka 40 tebalina ki? Tebalina TV. Era bwe tebasobola kubeera nga balaba ababaka baabwe nga babateeseza mu plenary za paalamenti oba entuula za paalamenti zibeerayo. Era nti bali awo balindiridde okubeera nga nabo balaba ku babaka baabwe nga babateeseza mu paalamenti. Kakati kino bw'okitunuulira kubanga Ssenyonyi yagamba nti tekyetaagisa ntuula zino kugenda kutuula kuzitambuza paalamenti ligende ng'etuula mu ggwanga lyonna. Mbukutegeera ebizibu by'abantu kuba ebizibu bino bimanyikiddwa. Naye nze nange kye neebuuza nti tukimanyi bulungi nnyo nti waliwo abakulembeze kati nga Idi Amin abaamaamulwako nga bannaffe batusuubiza nti bazze kununula ggwanga. Ddala okakasa nti singa Idi Amin yali akyeyongerayo kalugeze emyaka nga 5 singa Northern Uganda tebalina TV, singa tebalina amasannyalaze n'ebirala baali badde balina. Naye emyaka 40 ntera okubagamba nti kiso kya mbuzi kirekerera omusi ne kitunulira omubaazi. Ate era still bwe kiba nti katugeze olaba nalabye wano Kristo Muyingo owa education nga ebiseera ebisinga obungi yatera okwogerera mukama we Janet Museveni mu paalamenti ye tabaayo ne bwe bamuyita tajja. Ne bwe bamuyita takola ki? Tajja. Bwe kiba nti n'okuwoza mu kooti osobola okuwozeza ku TV ng'owoleza ku TV nga tebakutozze mu buliwo naye ng'oli mu kkomera nga tukulaba ku ki-TV. Ekyo kisoboka. Naye ebizibu kati ffe gye tutambulira nga n'amakubo nabo gye bavugira emmotoka n'amasomero bagamanyi kubanga Ministry of Education emanyi amasomero gonna. Nsuubira okuba nti bamanyi enguudo zonna Minisita ya Wakisi emanyi enguudo zonna eziri mu ggwanga n'ebintu ebirala, na Ministry ya Health emanyi amalwaliro gonna agali mu ggwanga. Kubanga omubaka ono yabadde atugamba nti Karamojja nti tebalina mochare mu ddwaliro lyabwe. Simanya tebalina mochare. Kati kyo yakitegeera atya? Kitegeeza bwe kirina okwanjula mu paalamenti eggwanika ne baliteekayo mu ddwaliro. Tekitegeeza tuuka ku ddwaliro bati balirabeko bagamba bannange eraba bwe lifaanana obubi. Kuba nzijukira wano ebiseera biri ebyampuuga nga atalaaga amalwaliro. Nzijukira Nabbanja yatabuka era n'alabula abasawo b'e Lugazi. Mujja mwogera mwemalayo olw'okubanga mumulabye nga zze leader of opposition nti baali beemalayo. Ekitegeeza nti Nabbanja bw'aba asobola okubeera nga driver asobola omuvuga n'amutwala e Lugazi, kitegeeza eddwaliro balimanyi. Tulabye Nabbanja ng'ali ku bodaboda siba bamutwala asimanya atwala wa asimanya ssente wa ku bodaboda. Kati enguudo bazimanyi tekyetaagisa kutuukayo kubanga waliwo ebitongole Mira weeri, Ministry of Works weeri, Ministry of Health weeri, Defense weeri, basobola okumanya nti nteri bukuumi. Naye nga bwe kiri nti buli nguzi wano Uganda balina kye bagituuma. Kati wala Service Award bajja kugituuma ekintu ekirala bagisize omwo. Kati n'ebintu bino opposition byerwanako nti obumbi obutaano bwe bagenda okuteekamu bungi bwali badde bukola ekintu ekirala.
Kakati Ssenyonyi yagamba nti yabadde addamu ku nsonga y'aba MP bano aba Northern Uganda. Yagambye nti balekeraawo ebintu bino biteekamu amawanga kubanga tebiri tribal. Balekeraawo okubeera nga balowooza nti bino birimu amawanga obusosoze mu mawanga kubanga tebiri tribal, tebiriimu busosoze mu mawanga yadde n'akamu. Bo kye bawakanya ze ntuula zino regional sittings mu north, west, east wamu ne central kubanga tezigenda tuula mu Northern Uganda mwokka wabula zakutalaga ggwanga kati baziwakanya nti okutuula mu Northern Uganda, mu Western Uganda, Eastern Uganda, Central tekikola makulu era kiri wasteful kubanga tukimanyi bulungi nnyo tu Northern Uganda erina ababaka abalungi abasobola okubeera nga bagiteeseza ne batubulira ebintu ebiri eyo. Tekyetaagisa ate Parliament kusituka kugendayo kubanga nga bwe nkunyonyodde nti already gavumenti ebeera erina organizizaayo era nga mwesinziira okubeera nga emanya buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga kubanga tosobola katugeze kukwata luguudo, katugeze oluguudo oba oluva ku koolaasi nga lugenda ewammu n'oluyiwako koolaasi ne bakukkiriza. Bwe noosaba nti kandiwe wano koolaasi tibajja kugamba nti ago mulimu gwa gavumenti, bajja kugaana. Kati kitegeeza nti ekyo kyongera okubeera nga kirambika nti buli kintu kirina emitendera gyakyo era kyalambikibwa nti bano be bakikolako wabula ekizibu ekiriwo nti balemererwa olw'ensonga nti bali bize nnyo mu kubeera nti nno basooka kwekkusa kwerowoozaako na kuteekawo bintu bitategeerekeka, workshop bitategeerekeka, ntuula zitategeerekeka na kufuna allowances. Speaker Anita Among mu May yagamba nti regional parliamentary sittings zigenda kubeera nga zisembeza parliament okumpi n'abantu era n'agamba nti kino kigenda sobesa ba MP okubeera nga beerabirako n'agaabwe bafune first hand information okuva mu bantu n'ebizibu regions zino bizifeesinga. Naye nga ekyo Yesu Ssenyonyi agamba nti ekyo kimanyikiddwa wabula gavumenti erina ku implementinga bw'implementi nze ereme kwekwasa kuba kati gavumenti yeekwasa NUP nti mu myaka 38 eremereddwa okukola enguudo ewooza NUP, eremereddwa okuwa abantu amasannyalaze ewooza NUP, mwalonda bala NUP. So nga mu nsi endala weesanga nga bazimba ne zi towns oba ebibuga nga temulina bantu nga balinda bulinzi kukwata abantu babatwaleyo mu nsi ezaakulaakulana. Kakati regional parliamentary sittings zino zigenda kutandika ku nkomerero y'omwezi guno ogw'omunaana era session esooka bagenda gikwasaganyiza ggulu ebula nga b'eggulu batabuse nnyo era nga bagamba nti biliyoni 5 bwe bukadde 15 zigenda kuba ze zikozesebwa mu ntuula zino era leader of opposition yagamba nti sente zino zaali badde zikozesebwa mu bitundu oba mu bizibu ebirala. Kuba Uganda erina ebizibu bingi, tunoonya sente. Ministry ya Finance egamba sente zinoonyeza mu kiwato nga mazina era gwe muganda wange ampuliriza ebiseera ebisinga obungi abantu bagamba alidde milioni 5 zokka naye ate nga yalidde 5 n'abalala bwe balya kitegeeza nti obukadde 1,000 n'obulala 7 bukadde 1,700 nti gojja n'obanya nti baamuwa katugeze emiliyoni 2 naye nga ate waliwo n'omulala gwe baawa 3 waliwo gwe baawa 10 waliwo gwe baawa bweziti. Kati ebintu bino kati ng'ekyo bwe kiba nga ddala kisobola okwewalibwa nga sente zisobola okubeera nga tukimanya zaasigala wano zaafikka wano zino baziteeke wano zigende zikole ku kino kitegeeza ebizibu by'eggwanga bisobola okubeera solved kubanga nga Uganda tuteesezza entuula zitudde naye tewabaawo. Museveni ng'asuubiza abantu sente n'okutuusa kati bakyazirinda tezituuka, zaali nnyanfudu.
kati ekikulu kwe kukola ekyo ekituufu okusinga okwebuzabulizaawo okufuula ababaka bize n'abo abali mu offices mu zi ministries mu state house okwefuula nti bali bize nnyo batuyitako mu kkubo nga bakuba obugombe kwikwi obusajja ne bukuwoninga bw'olwawo okuvaayo tebufaayo oba eri ogenda kukoona ki wabula bukusonga mu busonzi vaayo ne bukuba n'emmotoka emiggo nebaga akazuguzugu bagikuba endabirwamu ey'omu maaso sigitereeza ngere bambuuza nga mmwe mwagikuba nejjamu olwatika kakati ebintu ebifaanaganako bwe bityo wano Uganda tosobola kubeera nga tubitegeera kubanga abantu bo bafa ku kimu abatukiikira bafa ku kimu nti entula zituule walina okubaawo akasammuka oli akugamba nti tewali supplementary budget naye nkugambye nti already ssente obuwumbi 5 zaayisibwa wano e Kenya already Ruto amaze okusala ku bintu budget bagisazeeko ababaka babakendeezezza ba ministers wano Uganda parliament erimu ababaka 5 n'omusobyo ba ministers baliyo mu 8 plus kyokka bonna balina okubanga babawa ssente za allowances balina okugenda simanya mu consultation biki balina okugenda ebweru mu zi trip okukola biki balina okubeera nga babasasulira allowances z'amayumba abaana be babasomeseza ku bwereere n'ebirala bingi nnyo kati gwe omuntu owa wansi ebyo bw'obiraba obulabi n'owooza nti munnange nga mubawaanawaana olw'okuba nti baatuuka bali kumwe be banyonyonta bali baafuuka nkwa ba parasites ezikola ki ezigenda okubanyonyonta omusaayi zigumalemu nti Ssenyonyi ajja nayogera ekintu ng'ekyo ojja kusanga abantu bangi nga bamuŋŋoolera bw'ogenda mu wonna kubanga kati bino biri mu mawulire wonna nti bw'ofuna oba ku mukutu gwonna w'obisomye oba amawulire nga bw'ogalaba oba gayise ku TV wonna ojja kulaba mu comment section nga waliwo abagamba ekikulu nammwe mumalaga wakanyaabiredde naye eggwanga lyetaaga okuseevinga ssente tulekiraawo okubeera nga tuwaanawaana abo abantu abatutadde wansi okubeera nti nno batufutubbalako ate nga bagejjera ku ssente ezaffe ez'omusolo ez'omunaku okukosa n'okubeera nga ate batunyoomoola tebatuukiriza ate beefuula nti bateesa nnyo gavumenti byonna ebintu byonna okuba nga ebimanyi kubanga gojja ne weebuuza nti gavumenti poliisi eyo eri etya kubanga NRM erina okuba nga erina poliisi yaayo naye poliisi yayo emanyikiddwa kukuumira muntu wabe mu buyinza sobola okandidde simanya biki nakuwamba nakumalawo ba opposition nakumalawo bibiina bya bufuzi bwe bityo biboogerako